Kadaama Golabo mu katambi oyo yabadde yaakakomawo e Uganda ng'era yaakamala mu Uganda wiikisi 2 zokka. Yasangiddwa mu muzigo gwe gy'abadde abeera n'attibwa. Yatugiddwa, omulambo gwe gwasangiddwa nga guliko enkwagulo, ennyumba nga yonna ejjudde ensiitaano. Abantu abaamusse baalwanaganye naye mpaka we baamutuze ne bamutta. Kadaama oyo abadde yaakakomawo e Uganda era nga mu Uganda yakamalamu ewiikisi 2 zokka. Mu kudda kwe abadde yazze kubeera wano eno okumala omwezi gumu alyoka addeyo e Saudi Arabia akole. Tasobodde na kugenda kusisinkana famire ye, tasobodde kulaba ku baana be. Abantu abamusse tebamusobozesezza kulaba ku baana be. Kiteeberezebwa okuba nti abantu abaamusse balabika balina akakwate ku ssente ze z'abadde atereka, oba nga bamanyi nti yabadde alina ssente mpitirivu ze yabadde azze nazo. Era nga baamusse nga bakimanyi nti Kadaama ono yazze ne ssente enkalu, oba nga baamusse nga bakimanyi nti agenda kubanja ssente ze ze yabadde atereka e Uganda. Kadaama ono, so mwenna abali eyo abandaba abankuba kyeyo, mwegendereze nnyo okuba nti mubuulira buli omu nti mukomawo. Okudda kwammwe n'okutambula kwammwe nga mukomawo Uganda kubeere kwa kyama. Si buli kimu nti kamera, si buli kimu nti ogenda kipositinga, si buli omuntu ogenda mugamba nti okomawo agenda kuba musanyufu. Nedda, abantu abamu bajja kuba banyiivu mu kudda kwammwe. Mwegendereze abantu, mwegendereze abantu. Omuwala wuuyo baamusse, omulambo gwe gwasangiddwa mu nnyumba nga gujjudde enkwagulo, gujjudde ennyumba ejjudde ensiitaano, nga baamutuze ne bamutta. Njagala nsooke nkuwe akatambi kano okeewulirireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Muganda wange baatuze mutuge yenna ajjudde enkwagulo, yenna azimbagatanye ajjudde enkwagulo mu bulago, mu feesi, kirabika baamukubye. Aidha nga bakiteebereza nti yakadde alina ssente oba si ekyo. Bano abantu be tubeera nabo e Uganda nga woobitegeera, teyalabye na ku baana be. Yabadde ali mu kweriseti ng'agenda alaba abaana. Unfortunately teyasobodde kutuukayo abaana, naye nga neeyanzizza bambi, naye nga baatuze mutuge ne maiti yiiyaawo ngikuweereza, yenna azimbagatanye, yenna ajjudde enkwagulo ku matama. Baatuze mutuge oba baakubye. Buli nkuba kyeyo yenna ali eyo. Buli nkuba kyeyo, buli Kadaama wenna ng'oli eyo. Si buli nkuba kyeyo, omanyi nti oli nkuba kyeyo. Weegendereze nnyo entambulayo, weegendereze nnyo entambulayo. Muganda wange, abantu si basanyufu ssebo n'emirimu gy'okola. Abantu si basanyufu n'emirimu gy'okola. Abantu balowooza mulina ssente. Abantu bali ready okuggyawo obulamu bwammwe. Mwateresa abantu ssente zammwe ne bazirya. Kati omuntu anaakufeesinga atya ng'akimanyi ssente zo yazirya? Okimanyi nti asobola okukutta ku lwekyo? Abantu bamanyi nti mukomawo ne ssente. Abantu balowooza nti mukomawo na bisawo bya ssente e Uganda. Oli naakulaba ng'okomyewo Uganda olinnya ennyonyi, n'alyoka akupangira abantu bakutte ng'amanyi nti oba okomyewo na bisawo bya ssente. Mwegendereze okupositinga enkomawo yammwe Uganda. Ne bwe mba mugenda okukola ne mupositinga ku intaneti, ku sitatasi, n'olaga abantu nga boogenze ku kyeyo. Eri abatajja kukikwagaliza, abajja okwagala okukikulemya, bakuloge bakusindikira ebintu bikumalako emirembe. Mu famire yammwe eri abantu abatalinnyanga ku nnyonyi, nga awulira bubi okubanga gwe omusoso okulinnya ennyonyi, oba ng'alina abaana abatalinnyanga ku nnyonyi, nga yandibadde ayagaliza abaana be bye babasooka okulinnya ennyonyi, nti wagwe n'opositinga. Mwegendereze. Eri abantu be mwawa ssente zammwe nga baazirya, nga mu butuufu onaaba okomyewo wano e Uganda ng'oli mulamu, agenda kuwulira bubi nnyo.
agenda kuwulira bubi nnyo nga kyalina okukola ekintu kimu kukumeza musu akutte. Mwegendereze nnyo nga mupostinga enkomawo yammwe n'entambula yammwe. Ebintu ebimu bibiri byakyama. Mubeeko n'ebyama mu mutima gwammwe, mubeeko n'ebyama mu bulamu bwammwe. Bakadaama bafudde nnyo, bafa nnyo, ssente zaabwe baziridde. Kati omuntu mutuufu anaakweŋŋanga atya nga ssente zo yazirya? Kati omwalo ono omulaba yakomyewo e Uganda. Yakomyewo Uganda, yabadde yakabeera mu Uganda wiikisi 2 zokka. Ennaku z'amaze mu Uganda abaye tannaba kugenda kusisinkana famire ye, abaye tannaba kugenda kusisinkana ku baana be. Abaana be tebamulabyeko nti yakomawo, tebamulabyeko. Naye abamu ndowooza ku b'eŋŋanda ze balabika baamanya ng'akomawo era baamanya nti Kadaama ono mwali mu Uganda. Bamusisinkanye mu luumu ye mwasula oba mwabadde akasiiba mwe yatuukira nga yattiddwa. Omulambo gwe baagusanzeeko enkwagulo, baagusanzeeko amabwa nga gwonna guzimbyezimbye, kugamba nga gwataaguddwa. Ekikakasa nti Kadaama ono abazze ne bamutta ne bamutuga baalwanaganye naye ne bamukubamuko n'okumukubamu nga yenna azimbye, baamukubye mpaka we bamaze ne bamumiza omusu ne bamutta. Kati bw'abanga alina abantu babadde atereza akasente ke, basobola okuba nga bwe baamusse oba nga baakalya, basobola okuba nga bwe baamusse tewali kitasoboka Uganda. Bw'abanga waliwo abantu ababbi abamanyi ku nkomawo ye nga balowooza nti Kadaama ono abadde alina ssente empitirivu, basobola okuba nga be baamusse. So buli omu eno Uganda ensi gye tulimu nzibu nnyo bannange. N'omuntu ow'omu nju akutta akukola ekintu gw'otasuubira ate yakikukola, gwe weesiga ennyo ogamba nene dda oyo tasobola, oyo muwolereza. Muganda wange ensi bwe yakyuka kati abantu batambula nabo obwe mulaba bukookolo. Gwe feesi gy'olaba ku muntu bweti kakookolo. Omuntu omutuufu aba munda mu mutima ye yeemanyi. Mwegendereze n'entambula zammwe, mwegendereze okulaga abantu buli kimu ky'ozzaako n'olaga, buli kimu n'olaga. Tebisanyusa bantu, mubeereeko n'ebyama. Kwata ekkubo ova wano, linnya ennyonyi genda okole. Tuuka akaseera ng'okooye komawo. Si buli omuntu olina okumubuulira, mulimu abatasaana kumanya. Nze mbabuulira. Kadaama ono abadde ateekateeka na kuddayo ng'agenda kuwummulamu omwezi gumu, amala addeyo, tasobodde kuddayo, baamusse. Bino ebintu nno bakadaama mwenna mulina okubiyigiramu. Ebimu tetubireeta nti tuba tuleeta just mawulire, mulina okuyigira mu nsonga zino kubanga ekiri ew'omulala kisobola okutuuka ewuwo, oba ne kituuka ku muntu gw'omanyi, ne kitatuuka wo direct, ne kituuka ku muntu gw'omanyi. Muwulidde bakadaama abafa bangi abattibwa, n'asindika ssente ze n'asanga nga ku gurawundi birala. Mwebeereremu era mwegendereze. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungoberera. Mbaagala nnyo. Peace and love. Stay blessed.